munnange bimala okuggwa ebyaggwa nga ebyaggwa etteeka ne liyisibwa era bakanga tebeesazeemu ne bayisa etteeka naye kakati mu kwamendinga constitution yawo bingi ebigenda mu maaso by the bingi ebigenda mu parliament bitutamanya kuba tetubibaka ba parliament naye kakati akattu akalalawo ekadda byebibonerezo naddala ku muntu nga kati naye nibino ebitu nabyo byogera ku olumu bikubuza enjogera kakati eno mu bulamu obwa bulijjo tulina defilement tulina ne rape. Defilement y'omusajja akabasanya omwana ow'obuwala omuto kakati saidi eri engeri yewatali define tetumanyi we babiyita ne waliyo abantu abakulu abakabasanya abaana abato naye nga babakabasanya mu ngeri eyakifuula nnenge kakati parliament nga baagala baleeteyo etteeka eriyinza okunyweza abantu abo ne basiba ne banyweza kakati okusinziira ku kakiiko kali gye baatwala ebbaga eryo liko kaali kateesa emyaka 10 ababaka ne bagamba nti tekijja kusoboka omuntu asulika omwana omuto yeetaaga kusiba mayisa bulamu bwe bwonna kati ate tuba tukyali awo waliwo omukyala bamuyita Cecilia Ogwala n'agamba nti tekisoboka nti yali Cecilia yali mubaka w'ettololo n'avayo n'agamba nedda tubalaawe ng'oli bw'asulika omwana omuto nga mumulaawa kubanga ate waliwo okutya okwajja nti ono akwatiddwa nga asulise singa omukwala n'omutwala mu kkomera mbu abantu abalina ssente mbu omukwala n'omutwala mu kkomera agenda kusulika ekkomera n'abasirikale ayinza okubasulikirako kakati kakati kubanga oba omutute mu bantu still kakati okwewala okugenda okusulika ekkomera lyonna omalize nga ekkomera lyonna sulike tugenda okumusiba nga bamaze okumumala ekimuwaga agende mu kkomera nga kakkanidde ddala so gundi yali interesting nnyo gye ndowooza nti musoke mulabe wano nga bayise okusalawo bibonezo ki bye bayinza okuba nga bagaba. Yes, Madam Chair, my concern here is about the mitigation, because if we allow these very people to go and mix up in the prison, can't we suggest and recommend that that we is open in up? That is in another clause. You're moving faster than the House. Yes. Honorable members must arise to the fact that because this may be pleaded as a defense that they were consenting adults, that is why we are clearly legislating that consent shall not be a defense. Yes. That is what they are saying under this act. Therefore, you shall not plead that X and Y consented to perform this act. So let it be life imprisonment for whoever recruits our children, for whoever gets involved in making sure that our children are involved into this. We have an amendment from Imat Cecilia. The proposal of the committee is 10 years. Mama Cecilia proposes life. If the argument is about the length of imprisonment, we could find a middle ground and propose 15 to 20. Attorney General, imagine it is your own child. Imagine it is your own child, Attorney General. Yes, Madam Chair, imagine the child is 2 years, is 3 years. Even life imprisonment is not adequate because this person is going to go into the prisons and continue living his life, maybe even continuing with homosexuality in the prisons. These people should be castrated. Yes. The amendment I'm proposing is that the person should be castrated, Madam Speaker. Honorable Fox. Right, Honorable Chair. Honorable members. Honorable Fox. Right, Honorable Chair. Just permit me 2 minutes. Number one, when it comes to the protection of children, we all should speak with one voice. The protection of minors, we all must speak with one voice.
And that position applies to heterosexual sex as it applies to homosexual sex. Children have no space in the sex world. Ekyo nno kakati ebyo byebyaliyo ebimu ku byaliyo bingi nnyo naye ndowooza byebyo kale gatumaliriza ate awo tuve tugende ku birala ndowooza akantu kesobola kwerabira kakati bali wakati mu session kati tubona kakati jjukira nga tunagenda mulino ate twalina obuzibu bw'amabaati oba mujjukira ebintu by'amabaati ebyo kakati abaminisita bangi ne boogerwako nga olumu baminisita jjukira mu palamenti olumu abamu bajja olumula tebajja kati olumu boogera ku minisita gundi ng'ate taliiwo ne bambi for the very first time ku bintu byoyinza olowooza nti kale bigasa bannayuganda palamenti bambi bajja bambi n'abataaliwo baali kalamujana balina ku Zoom so bambi mwebade palamenti bambi kujja mwayamba nammwe abaana bammwe wakati nga buli mwayamba abaana be kakati naye kakati tuba tulya